Mau, unlike other politicians, Mau is not corrupt. Bannayuganda abasinga obungi we are corrupt. Naye level ya corruption ya Mau if there tetuuka kuyaba kulembeze baffe ba NRM. Ntegereka. So kizibu nnyo President Museveni okubaako ne file isobola okukwasaganya Mau mangu ngabo kyamberedde ekyangu Kwanita Amongo. Kati ye nakubisa Anita Amongo omuzinga kuba Anita Amongo yabadde aganye okuva mu ki bamulokano yasose Ghana yaganye kikyamukubiza bamugamba vaamu meeting y'okulokuna mu State House about 4 months ago. President Museveni yamugamba lekera okukozesa ssente mu campaigns ng'atandise okugenda ebyo bye yagendanga mu bagundi abo bawangula abo bani oli mubbe munne Owerwengo Namuju Sisa Namuju n'abalala ng'alabika agenza atandise okukola ki okucampaigningira gundi. Museveni namugamba lekera okukozesa ssente. So ene bagenda mu maaso ku Lwokuna n'amuyita meeting n'amugamba lekera awo n'amulaga fayo misango gya muyinako n'amugaliibi misango gya muyinako mulimu ne mumada mu Faroza Anita Amongo mulimu mada gyayagala gyakwatako ndogo ekya mada kinene nze nkyogedde tewakyalidde nze so nakola ki n'amugamba ng'oyagala emirembe nange lekera awo okucampaigninga genda ewaka okutamu n'okubira abantu abagundi abalonzi be ba MPs amasimu everything you are under house arrest. Bwe yatuuka ewaka ku Lwokuna ekiro lwennyini yasula akuba maki masimu kye bamuganye mutakubira ababaka sikwe kubeera defiant yali defiant awo kati bwe bamwetoolola wano we bati bagenda okulaba ng'emmundu ye gy'alinawo ey'amaanyi awo Chris Obole na Mary be basobola okuba obusimu nabo ne bongerezaawo Jola na Mary naye bamukola tebamulinda kukya na Mary yali akyakuwa amasimu mu babaka Jugya n'okwetwalaganya kwonna n'olutalo lwabwe ne Kabanda baba ku Kabanda kugamba nti awulidde ki bawulidde. So Mukama n'akuyamba n'akakanyaza omutima gwa Mongo n'ajemera Mukama we. Kati Mukama we mukureactinga n'amukuba bubi okungamba omukazi alina ddogo alina kino she's a money lender. Anita Amongo awola sente mu Uganda ayinza okuba namba emu oba namba 2 ng'akozesa anenduuku. She's a money lender. Anita Amongo money lender alina company registered ku Dewington awola sente watya ng'abadde awola bano abaka okufuna numbers ezo anti nkugamba sikulu Kaweso alina amagezi. Alex Moji in a comedy store back to Sakode 10th year anniversary with Diamond Platnumz. I'm so happy. Yes, Diamond Platnumz from Tanzania will also feature the band from Kigali, Rwanda, Eric Omondi, Kenya, Raymond Namakula, Spice Diana, Cindy Sanyu, Lydia Jasmine, Fake Fameka, Winnie Waji, John Black, Anon, Kabako, Laika, Gloria Bugi, Catalayan Kando, Comedians, MC Mariachi, Amoti, Salvador, Madrat Chico, Maulana Drain, Tichampa Mire, Bizonto, Shequina Neva, Raj Kabija, Sami and Shawa, Myriad, Bobby Brown and Nilo Nilo. The 10th anniversary of Comedy Store on Friday, June 5th at Lugogo Cricket Oval. Gates open at 2 p.m. Buy tickets now at ticketsasa.com. Sponsored by Friday nga 12 June 2026 ku Front Page Hotel n'amasuba we wali endongo Haji Kaziwe Kapo erije bayita Seravuga wabulirawa wakwingira shinze mtwale byipye mtwale tane emeza ya milioni 2 bakubire meza yo bagitereke noti musanvu noti nya satu emu 2 oba noti musanvu 5 nya mukaga nya 18 musanvu 5 omanyendo nga Haji Kaziwe Kapo ja konkone yebiro gwe ukimanyi hazama zeko nga muwogo waguru matara screen stage le sound olwari okasumulula mulamu
wulira sabavuga kali musaleko front page 12 June 2026 mujja n'obwana bukiwe meneku obuwata wafunira omusajja omutuufu ng'okooye ng'okaddiye n'ekikityo mujja mutuwase kigenda kuba kijobi ku front page hotel n'amasuba ennomu yagikasibwa kaperi basanaale gy'atumye sabavuga wabulira wa ekutuusibwako Biniva Logistics. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening with Ugamba. Kaswele Chigambo, it is happening. Mumanyo riku Shalom 256. Satana subscribing. I kindly to get to quite a subscribing. Notification bell ogiseko so that you get notified each and every time that we upload. Eya kanda boku sose nze Shalom Haddad Kawesi era ngemba ku set sibakonze kamba kunywa Shalom Health Services. Na lero yayo tadde mu sente extra residence kisasi. Mukolo wanyago mukolo bulangu TikTok omulaba. So oli nagana sente. Ne bamuwa oluwombo nakkiriza. So bakalo kulyo mmere nungi eri empombo ezili loko boiled. Jangwano kuyaya kubitala awo byekisasaawo. Oyamukano bwotwana obuuza yaya eriwa ojabba otuse mpola mpola. Lunaku luno lwanjawulo ndi n'omusajja gotwa respect. Tuna kapijo ketwakolanye kasuku. Atukuna ana akantu kanyumiza. Nanga muno mugwanga mulimu abasajja bakola ebintu. Wabona omusajja yamalako omwaka mulamba nga asula mu hotel. Teyamwogera linnya. Nenga mu comment abantu bagamba stanule endawula. Nga mu comment zonna nga bagamba stanule endawula mwami stanule endawula. Lero tulina mwami stanule endawula ndugu. Mumumanyisa taga munnyonnyola asiimye n'atuwaayo akansa nsokulabissewo. Kale muganda. Sigwe mnundi wa usase ku. Okusasa okujja ku mukutu. Anti fantu atwala itiri chenga tutumanye ensonga zeggwanga niba tulaba yaga ati bashalo omwabo. Egamba kasukwa yana kyati okunjogerako. Tabyogera. Yatira dala. Ega walu yakyo kwogera. Naye abantu mu comment nga bagamba abantu nabasome bitawandikibwa. Nengamba. Chichi. Ekigenda mu maaso otasobola. Tulina okumanya. Bw'oteyagala tewali asobola kukwagala. Bw'oteyagala. Tewali asobola kukwagala kubalala ennyo. Nze ne seefaako naddala mu byobulamu bye naye bwe kijja kukulya America nkutuuka nenkalya bwe kijja okuba nti I need my time to myself. Nebondeetera emiliyoni 10 nti wetaaga 10 minutes of my time sizikuwa. Ole mu mid time yo. Kati nakamala oya abikunyumiza. Era ngira kumwezi omwaka mu Airbnb. Ndio mita hotel. Oya kwezi omwaka? Nasula mu Airbnb. Obulamu nga mwine mwamuteeke walala. Tekitegeeza nti omuntu abaali na ssente oba naye gwe kyowulya kyayagala okukola ssaawa eyo kyokola kyolina okukola. Wakijja olunaku olwaleero twadda ku press conference. Kano ka video ko kalabye kansooke wano kakuteereko amawo. Mao press conference on Tuesday as Speaker of Parliament. This has to happen so that you people can know that this is about Kiamba Mwe. So I came this morning to reiterate my resolve to continue my efforts to persuade the country and the members of the Parliament that of all those that have expressed their interest and those being interested in the position of I am the one most suitable. Twabe tusuubira ndugu Nobert Mao ngeje baatulaze both Nobert Mao alina okudda ebbali awagire gwe baleese. Anti Nobert Mao president wa DP. President wa DP si wa NRM. So tekimukakatako
okugendera ku byaki Kuyaje na muhozi. resolution za gundi naye olwokuba nti balina contract balina endagaano simanyi ba mu ndagaano mwalimu ekyobwa speaker ekyalimu kyali kyabwa minisita kyebakkaanyako era ne bakimuwa era abadde akiina Ndagaano gye baakola oyinza okutunulya abantu eno wabweru nga beerumaaluma kumbe nga balina bye baagala okusetolinga they have is it an axe to fix something like that balina kye baagala okufikisinga kati oyo maybe baaganye okurenewinga contract ye kati ayagala kusabotaginga ayagala kulemezaamu kuba ati onolaba bwe yalemezaamu olwokuba ono yamubaddeko n'obugundi mawe ekikulu kyayina Trish oyo yagenda awagalira eri so ayinza kuba nti byakyakalanyemu baganya okurenewinga maybe gundi agreement kati ng'anyenyanyenyamu naye mbadde gamba nti Mao unlike other politicians Mao is not corrupt bannayuganda abasinga obungi we are corrupt naye level ya corruption ya Mao if there tetuuka ku abakulembeze baffe aba NRM ntegereka so kizibu nnyo President Museveni okubaako ne file esobola okukwasaganya Mao mangu nga bwe kyamberedde ekyangu Kwanita Amongo kati ye nakubisa Anita Amongo omuzinga kuba Anita Amongo yabadde aganye okuva mu ki bamulokaano yasoose gaana yaganye kikyamukubiza bamugamba vaamu meeting ey'okulwokuna mu State House about 4 months ago President Museveni yamugamba lekera okukozesa ssente mu campaigns ng'atandise okugenda ebyo bye yagendanga mu bagundi abo bawangula abo bani oli mubbe munne Owerwengo Namuju Sisa Namuju n'abalala ng'alabika agenza atandise okukola ki okucampaigningira gundi Museveni namugamba lekera okukozesa ssente so ene bagenda mu maaso ku Lwokuna n'amuyita meeting namugamba lekera awo namulaga fayo misango gya muyinako namugaliibi misango gya muyinako mulimu ne mumada mu Feroza Anita Amongo mulimu mada gyayagala gyakwatako ndogo ekyamada kinene nze nkyogedde tewakyalidde nze so nakola ki namugamba ng'oyagala emirembe nange lekera awo okucampaigninga genda ewaka okuddamu n'okubira abantu abagundi abalonzi be ba MPs amasimu everything you are under house arrest bwe yatuuka ewaka Olwokuna ekiro lwennyini yasula akuba maki masimu kye bamuganya mutakubira ababaka sikwe kubeera defiant yali defiant awo kati bwe bamwetoolola wano we bati bagenda okulaba nga emmundu ye gy'alinawo ey'amaanyi awo Chris Obole na Mary be basobola okuba obusimu nabo ne bongerezaako Jola na Mary naye bamukola tebamulinda kukya na Mary yali akyakuwa amasimu mu babaka Jugya n'okwetwalaganya kwonna n'olutalo lwabwe ne Kabanda baava ku Kabanda kugamba nti awulidde ki bawulidde so Mukama n'akuyamba n'akakanyaza omutima gwa Mongo n'ajemera Mukama we kati Mukama we mu kureactinga n'amukuba bubi ntegereka kubanga bamulumba kuba 6:8 twali tuli awo nga tugenda okulaba breaking news ntegeezebwa ku ewa boss yali ategese omukolo ogw'okwebaza Thanksgiving kati bano obudde bwonna bakubira ba MPs temugenda kuki ku mukolo gw'oboth mumummeki numbers alemeba na numbers bano ba tiimu y'Obole tiimu ya Mongo bw'Obole bannammere
Bomma President Museveni simanyi baba namere n'obole simanyi baba namageza kitegeera naye Amongo yabadde akikola ki yali akitegeera kyabakozesa nti President Museveni bw'omumma numbers n'oziteekawa asesetuka akomawo najja n'akwegattako President Museveni yaleeta oboth mu 2022 nga Jacob amaze okufa kati tulonda bagala ku replacing Jacob n'aleeta oboth otegere oyo gwelese kati wamuleeta ne bamugamba mukama wange omukazi yatusooseye n'abuuza mukazi Anita Amongo mbadde manyi agenda kusigala ku kya deputy yakajja omwaka guntya abwagala katukoze tutya tebutwakyali kyakukola ababaka yabaguze bonna bagamba President Museveni abaka Amongo yabaguze teza Museveni bamuyisa kulitalaba n'asesetuka n'akomawo era bukyanga asanyukira ba speaker abalondeddwa olwo yayisaawo osanyuka yabiteekamu n'akajanja nakwata n'amutambuza n'amuwanika omukono kubanga alina numbers yamulazeeko nti alina ki numbers awo Museveni oba omuyina President yagala muntu alina numbers kasitoba nazo kakati ku lw'omukaaga Anita Amongo balemesezza numbers za oboth ze yeetaaga muzeyi bw'anaalingizayo bw'ati nga oboth talina numbers ajja kuretractinga endowooza ye agijje ku oboth akikomyewo wani kwanita kasi akyaliwo amaanyi mumuyite tuteese naye kati ayinako abenja itegeera ayinako abenja gundi lumu Besigye yekalakaasa okutuwaka naye lumu ayagala okuyita ewandege bamugambye yita Yusufu Lube n'agaana ayite ewandege yagala okuyita bamubuuza lwaki ayagala kuyita ewandege nti ati bamumblaze nze waliwo bagenda omwegatta kwali amakerero kye bagenda kumalira ku State Square kitegeera balina pulaani n'abazungu baliye ku State Square abantu myaka 6 then bajja bakubamu ebyasi balangire nokulayizo ku kyalo Besigye twatuuka mu mbeera eyo Best was that serious so tutudde awo ku KMP Kayihura n'awulira nga agenda kulanga ebyengenge bimukutte Jeno Kayihura ngamba asembedde ayingidde wandegeya kati bwe yabeera so confused omuvubuka oyo Gilbert Bwana toli yamusindika toli yamutuma Gilbert yakuba mutoka Dr. Besigye yatunuulira guno n'agamba mukama waffe tebagenda mutuusa ku mbeera eyo ne muntu naye yasanyu ate bw'alaba nga yeetegese yeetegese yagenda kugezera ne muntu gye yakuonesa pepper spray babeera naye nga Jeno Kayihura yayita namugamba agenda kumbuuza bikwataganya na kino bwe kiri namba zigaanye okukola ki okuwera tuli mu ssaawa 8 namba zigaanye okuwera muzeyi kitumanyi kyagenda kukola muhozi n'agamba mubi muhozi wajjiraawo nega mubi ne operation bali temanna bagitandika bali teri good sanction kubanga bali genze Anita Amongo singa kyali planning bali badde nakasero at the same time nga bali n'ekigo ne bukedde at the same time nga ne bukedde yawe bali at the same time n'entinda abadde n'amaka mangi bali badde basobola okukikwasa ne mundu singa bali bakiplanze naye okuba nti kyali kya bwangu Mukama yakakeneza omukono gwe omutima gwe maybe bannayuganda basobole okulaba kye baali basabirira edda ne bagamba move in
otera okulaba movies mbeera ku stand by ya movie kati mulumbe movie kati buli MP yenna yali gye yali n'alaba ku TV breaking news kubanga bulijjo batugaana okukwata amawulire naye ku luno bamongo babakkiriza mubeere mu distance naye mukwate kitegeera ate mukwatira live bigendera live kati buli MP ali ku yaya bebatuyise bongo gundi both sina vibes nagenda ni muntu wa madamu baleme tutawaanya agenda okutula bwati ngwa madamu kika ndugu tunaddamu kangende mukono olinje yaliwo ndugu kangende mukono kati okuwera saa 10 ngewo boso wakoze ki wajjudde tegereke kati Anita Among neeretera okukubwa mu budde bwe yali badde takubirwamu tekyandize ne mu ngeri gye batali mukubyemu byonna ebyo yabyekola ki yabyereetera singa yagendera ku kiri tebamugamba ku Lwokuna maybe baali badde nga bagonzaamu naye yaleetawo embeera abo ne bamuleetako embeera era gye bamuleetako nekola ki so kakati awo bwekito bwe kyakola ki bwe kyatandika naye nga lwaki oyinza okungamba omukazi alina ddogo alina kino she's a money lender Anita Among awola sente mu Uganda ayinza okuba namba 1 oba namba 2 ng'akozesa ana endugu she's a money lender Anita Among money lender alina company registered ku Dewington awola sente watya ng'abadde awola bano abaka okufuna numbers ezo anti nkugamba kikulu kaweso ina amagezi kakati buli MP yayiseemu obagendedde omulangira nti oyiseemu nga mwavu stand gwayiseemu ekooki nti osanga nze nyina MP webagendera omulangirira namuweza emitwalo 10 okumuyamba okuva waali agenda abantu we bakuŋŋaanidde nga yeesimbyeyo naye otuuka omulangirira nga yavuwadde namuweza emitwalo 10 afuna amafuta asobole okufuna amafuta agamutwala abantu be baali bakuŋŋaanidde okumucelebratinga kyokka n'abantu babaagala ssente akatuwangudde abaakanoonyeza abaakakuumye ati kati awo bba abantu tewali buzibu olw'ensonga kati abalina kukubira Stanley mukwano gwe Kampala tasobola kugamba wali nti Shalom omulonzi mpaayo 10 wabula kimwanguyire kugamba gwe Shalom alina ebbaala wali nti abantu bange bawe baye banywe mumanya amaze okuwangula kiwadde bajja kusasula so kati noono kyeyabakola abasinga obungi otwogerera abadde amaze okubawola ssente lwaki nkuyitidde mu byobwabo buli nti bonna kati balinamu bakoze bupate buli MP yakoze kapate MP yakoze kapate yakakoze ku ssente ki za Anita Among ze yamuwola ati ongamba agenda zibaddiza atya mmotoka nti mu 11th parliament Anita Among musuubuzi alina obwongo bw'ekiyaayi abala hasola 11th parliament yaddiya mmotoka ezaali ku million 2 ba MPs okufuna nazongeza ne zibeera 315 ng'ekikumi zize ezino endala nti bakati bwogireka ku million 2 tajja kusobola kuwola mubaka million 10 5 bw'anaamuwola 15 agenda zirika balinga kuza mmotoka etezo mbako ojja kuba mulekedde bukadde nga 5 oba 3 otagula mmotoka so kati nazongeza nizibeera 315 ati yabadde awola buli MP okuva ku million 10 paka ku 2 nti ne bwowola million 2 osigazawo 10 na mmeka zo zikyaliwo 15 ez'emmotoka kati bw'ojjako amagoba osigazawo 10 osobola okugula mmotoka etegerekeka nkufuna kutegeera so kakati mu mbeera eyo
Salomo ne mankuwoze bwozi naye nga nkuwoledde mu budde bwe weetaagira mu ssente mba ne royoteyo oba ogiguze mba ngiguze so kati bwe kityo President Museveni normally Anita bwamuwangula kuba luli kyamumenya nnyo yakozesa ssente ze naye kati this time abadde akozeseza ssente za business agenda bagula in form of power ate muzikomyewo ate nga yazesasudde oba mwe muwandika buwandiisi sente zeza mmotoka bwe zijja this amount bagiteekewa so naalikabalinga sente ze mu kifo naye nga neeroyoteyo agirina oba okutandika omuboggolera oba okuwanika omukono wakanye lwe lugendo lwa Amongo olwo lwe yakoze eki lwe yaguze n'atuuka olwokuna luno nga bali ne Kadaga Ndugu Kadaga ye kati tugambe mbu yawangudde yafunye wini ku Amongo yamuyisa obubi ennyo. Of course he who loves last loves best. Kakati President Museveni abamuntu abamutegera yefe abamusoma saabamuwuliriza yefe abasoma movements ze yefe abasoma body language yefe abamusoma mukulayira wano gundi mukulayira ekololo yalayira kololo abantu abali muli so close nga bebuzaako balinga ba best memani yali Lugunda ne Amama Mbabazi yabakomezaawo genda okebera video ezo Amama Mbabazi namulabanga yaniriza abagenyi baffe abaali bazze abaaniriza engamba esa President Museveni asonyiwa era mbina ebyokutu kuno waberanga kwa Amama Mbabazi oba kwa Lugunda okutuuka okumanya Amama Mbabazi oba kwa Lugunda so President Museveni ekikwewuunyisa abantu batamanyi alina emikwano egiri genuine. President Museveni alina emikwano egiri genuine nti nno nti ajja kukwata omuntu amunyige amukole ebiki byonna byamukoze naye teyeerabira mukwano ogwo oyinza okulaba nti nno nti ne bamala bamugamba nti Besigye genuine alina obulwadde obumuluma bwetaagisa kumutwala India mu wiiki eno bwetamutwala afa ajja mutwala bamukoleko everything teyeerabira balwanyi be jjo nawadde ndaba Madamu Njuba ng'ali ku ssimu olwali bireekaana mutabani we yafudde yafiira ebweru ali ku ssimu waliwo bireekaana ne President gw'omulaba President Museveni ye akaka waakiri awulirize naye nga amukubidde kyayogera amugamba oli otya naye nga ya processinga n'okuleeta omulambo gw'omwana Gertrude Njuba Gertrude Njuba yawagira Bobi Wine kituufu nnyo against gundi owa NRM so you President Museveni nti abantu aba bamanyi nti talina mikwano mipya era mwe abantu kye muba mumanya fe abatijja mwe bajazuizi jajja bikomaawo tetuba bamukwano takyalina mikwano mipya ndogo tumazeemu amaanyi bemanyi twasembera kati gwoba okimbuuza nagamba ngenda kuwozesa lino eriwala n'okuliraga n'ayita Kadaga mwanyina era mu meeting Kadaga amuadressing mwanyina mwanyinazi muno mulage batambuza bakya parliament kiyali amuleetedde naye nga Amongo yali tamanyi Kadaga bwe yatambuzanga parliament yali amanyi n'amuleeta wano mubuulire ng'ayagala kukube lumu ng'otegedde ekyo ate n'ekiruma nnyo afudde asinga so kakati jjajja mwami yajjukidde mikwano gye mu kisanja kino ogenda kumulaba nnyo ng'alina emikwano gye emikadde nga bali lwakitula ng'asigadde kusayininga mpapula nga omwana ali mu kitambuza Saudi Arabia omanyiyo soma ebikikwatako
soma ebigikwatako obukulembeze bwayo so tugenda kugiraba wano e Uganda kyasije bajja kubeera ku ranchi bocha kabuzi kaabwe tulaba nga General Kale Ekyezi alina omukulembeze si kati ekyo si kyangu ekyo si kyangu alina kuddira ku gundi mukwano gwe tayinza mwerabira naye President Museveni bw'anyiiga and you have to distance yourself from him waba anyiize paka yero akola ki lwakukomyawo kubanga ono yali ayagala mujjako General Kale Kayihura Kayihura ebyasi bya Kayihura byali birala si bino bye twayogerangako ebyokutta abantu kola ebyo bulijjo babikola ne bagenda nabyo yali ayagala kujjako omukulembeze we yalinamu ambitions era kyobola nti abayagala okuba Anet Amongo bamusibako ekyokwagala obwa president yavayo n'akyegaana anti kiba kize kabyokyogerako bwe gwekyolina okukola kulaga bikolwa oba kusirika anti gwe sirika neraga bikolwa kakati olire bagamba ndino nti Jessica Alupa ayagala kwesimba ayagala kuwamba mukama we oyinza kikiri yaso akikkiriza ate nga mujazi omukazi mujazi kano ali ku major I think now she's a major Jessica Alupo mujazi naye musirifu kakati gwe wali osobola okukkiriza nti gundi sekandi asobola okuwamba mukama we ne bakyoka nyo sekoseka ola kyekisobokerako ddala naye kati kwa Mongo ne bw'atali kyeganya maybe yali sisobosire ebikolwa bye bibadde biraga omuntu yenna ayagala numbers oba olina ambitions she was too overambitious baali baseka Bukenya ne bwe yali kyegaze nze nasisinkanako baali baseka ewuwe yende kakiri batandise omukuba nayesigama ku nsonda bwati nga bwatulinga nange ndi awo mutunuulidde twali ne muganda wange baagana amaziga nikulukuta n'akaaba nekabanda amasimu ga Katonda mugulu mbabazi yansalako ekigambo nga sirina bwenkyejjako n'akaaba amaziga up to now kyemanya ekisinga okuluma Bukenya kyekigambo mbabazi kyeyamusala nga takirowoozanga nako ye musajja watu alimu apla rice ali mukyere gwe ali mukuzimbira abantu buyumba yakola bibi ako nkajjukidde is excited ali mu bibi jijukira nga bamutadde ayeyereza Museveni New Vision yakuba omutwe I want Uganda now lwe bamuta nakati njagala Uganda naye yabibeerako kati anti ebyo kyobola abantu no nti yayita kirowoozanga nga nakwera nga takyagalanga nako nti yakyogeza busungu naye nga mbabazi Gilbert Bukenya yakigamba nze Stanley Ndawula nebaagala Andrew baagala wa monitor nga tuyimiridde ku nsonda ye ng'ayogera amagamaga mu maka gage ng'alowooza nti mbabazi ayinza n'okuba ali awo super minister amusalako ekigambo mbabazi naguno gujja kiteekwa kuba kimuluma ate ekyasinga okunuma omusajja n'atuyita kuba President 7 by the way tomutwalira lugambo abayita Gabriel Bule yakoze kino agamba okay ngayita Gabriel Bule nga abeera wali mu kisenge nga bagamba mumpitire Shalom nga janga muyita oyo mwesinkana mwetunulako mutya kati mbabazi yamutunuulira Bukenya Museveni n'amugamba ddamu kye waŋŋambye kuwa nti kiki omuzeeyo n'ayagala kwesimbako Bukenya ng'atuyimiza ye n'afukamya n'amugamba muzeeyi sisobola kusogga kiso mu mugongo oyo n'annimbirira nga kiwedde musajja mukulu musajja muno lwaki aba alimba akuwalana mwerinako embeera ne fayiro agirina bulungi nnyo eziwa ekyanting ne fayiro zibaawo baba bagikolako nga yaggwadde statement zewakola ekooki statement zewakola egindi ne bazivunula kyezitegeeza abantu bewa meetinga Shalom gwomanyi nnyo meetinga abantu bibyo kumbe Shalom oba power broker oba wa Rwanda ne bakonectinga bulungi fayiro negejja nga tosobola gyegaana
Kenya ne bo kimujjukiza kati ate ko kaaba amaziga kubanga ajjukira nga gakaaba yali mu kinu ngamba de sati wekite yali akibya maki nga yesigamye ku nsonda bwati n'akaaba amaziga. President yamulizayo ko bugamba nti munnange so kakati bebo mikwano gy'abaki mikwano gye bagenda okubangaliramu najjo teza cabinet ene betunzolamu face enkadde. Simanyi ziyinza obutaba nkadde ziyinza okuba generation yaffe ey'abamuhoozi naye tuyinza okulaba nga obuyinza bunonebwa nnyo lwaki tuladani nakasero agenda kweberera we ali ku nteeze. Tuyinza okulaba ennyo nga abantu nga ebifaananyi by'abazzukulu n'ejjajja abatuufu simmwe nga bitandise okuvaayo abalunda ente bali ku TikTok bali luddawa hana kayogeddemu kesaagadde abazzukulu siffe simmwe tuli bazzukulu abapaatiki muzeeyi atuyita bazzukulu bibye so kyekyo lwaki walabye Kadaga akuwa message nti luli nali njagala obosi gwe nali njagala nze nonkuba bosi yadda mwesasuza mukomyawo obosi naye tali clean yali musaga y'amabaati naye tali clean naye lwa message eri lwaki President Museveni afiira ku Obosi paka waka akuggusa message agituusiza ddala ewaka lwaki Museveni afiira ku Obosi ono anti yoli we yali ayagala okusikiza ani Obosi mudaama Jacob Oulanyah yali mukyoli yoli gwe yali ayagala okusikiza Anita Amongo tafiira ku Obosi nti mulungi nnyo amufiira ko atuukirize ekirooto kye ono teyamulemesa emyaka ene ekyokufuula Obosi speaker ekya Anita Amongo okuviira ani Obosi afuuke speaker yakigaana emyaka ene mabega namugumiikiriza akimukozesezza kati wali tosobola ekikola bulungi. But Ndugu, hasn't Anita served Museveni's interests, if you had to ask? Yamusaba. Yamusaba. Ani ata serving Museveni's interests? Kadaga? Yes, serving n'amala n'amulangira. Ekyanyizaamu omukulu. Ebyo bonna ba serving interests za President Museveni. Naye ono yayitawo. Yayitawo n'atuuka n'okukola ebintu ebyemuzizo eri President Museveni. Mubuzimba ebizimbe n'obituma amanya g'abaana be. That shows reality. Nze ndowooza bwe nkola restaurant netuma stanula endawula. Okunjako excitement n'obutaba n'amagezi. Bwetuso ebintu byetukola byonna. Kakati nze singa ndeka wano ndeka Gabriel Bule nti ali ni charge yaya. Ngenda kochi ngenda kumalayo week namba. Nekomawo nga ataddewo omulyango. Ayiya labanga gwetaagisa ayiya. No. Ekitegeeza tabe ya royo. Ntegereka. So kati yes. Kakati oyina okumanya mukamaawo ng'oyigira ku baakusookawo. Ensobi ze baakola. Nebe begendereza obutakola. Bano bonna abaaliwo bifanta teri yatumako kizimbe President Museveni wa family kulaga mbu tewali na yayambalako yero nga ejjudde. Oulanyah yali atansobikwa. Yero pure yero. Yenaka bwamuka yero. Oyagala bwa speaker? Obanga ofuuse speaker? Nzijukizaayo. Gabriel wuyo waayina gwajjukira. Teri yayambala ku yero. Era bwe bagira kati nisasi limu olwa yero. Wati bayambala nga kyefaananyizaako bwe kiti. Oba nga kakola baana akantu ka yero bweka kya katono tono. Nebe bambala yero ne bateekako n'akabonero ka Museveni kaguma. Etege President Museveni nannyini kibiina tayambala nkosa ate eriko ku gundi eriko logo ya NRM tagiina. Doesn't have it. Etege ne mwagala ekintu okusinga nannyini kyo. So abasajja abo bonna gundi yatandika nnyo yere mu Kadaga sekandi ne Kadaga yayambalanga gomesi nga zirimu oluyero.
niba n'olwajja ne bulyoka bonna kasa ne parliament bagikyuse kkala bagisiige ye kati Maama Kadaga ate yakola kyottuuka omugamba ku kabinet toliiko gyendeete n'empya ate yakola ki Maama Kadaga yali ayagala kulaga ono nti abanŋondera mikwano gyange abantegeera mikwano gyange baŋŋondera wakati yali akyagaza kirwa kyeyakyogera mu olwo olukiiko kyali tekyetaagisa yali aweereza ono message nti nono siniyawo nsobola omugamba ekintu n'agenda ewaka n'atuula ate nga si gwe gusoose what of you tegerege Luwabo, is that how NRM pays loyalty? Which loyalty? You see loyalty. You see loyalty. Nga bakugana okikola. Shalom. Bwangamba nti nzijaawo tutegekere ekyo okusobola tutegekera. Tugenda kukwatirawo kapati. Tegere. That means kyensobola nze ngenda okukola ki okuwa kyoyagala gwe ojja kukwata muki mukawali gwe muzange tegeka as simple as that loyalty bwekyo bwekola ki bweri si gwe tondagira oba tokola byoyagala nze nzikirize olw'okuba obadde loyo tumi nze nyina okukuwa kyensobola sigaana okugamba nti oyagala kweyongererako neweeyongerera naye nze no kyensobodde nga bwe yakola wano Cancer Institute Zambia neweeyanza president awaayo $2,000,000 speaker n'abawa $1 billion kitu nabifu musiru abantu alina omutima ekigambo obusiru abantu ne balona mbanvuma abantu obusiru ku kintu politically oli musiru ku ekyo mu politics ekyo ekyo ky'oba olimu firu gyeyo mu byobufuzi ekyo kya busiru ate waba alina omutima omulungi ogwo ogusinga ogwa president ziyise mu bibiina ebirala anti olina omutima omulungi tojjanga ggwe ziyise mu balala mukama wawadde $20,000 n'ojja ne billion obwo bubonero bwa ambitions oyagala kumanya kulera kimatiraga weetunde eno mu bantu ozemba akatuli kiwano mbwa banna ne $1 billion kakano kabakutte tenda bambalira kikutegeeza lwaki bwe yabadde ago Bishop Ziwa yabaddewo ate ndugu oleeseemu keeremeenti ako yakulira n'essaala Bishop Ziwa yaliwo nga bagoba Maamani Tamongo Ziwa omumanyi kyakola yakulira abepiskopi mu Eklezia ya Uganda naye Bishop Ziwa yanje kubye ku mavivi n'agamba president omusawo omukyalo ono nga tava Roma kusabira mukisa mama nga abadde tava Roma ekyo politically bakiyita arm twisting oyo arm twisting nkulembeze omusuuza bwobanga gwagendayo tosaba toli mu kusaba mukama wange omunyenyiga bunyiza ekikopo asuule si byakusaba kati biba bivuddewo sometimes n'omunyigirana mu bantu mu kutya okuswala n'akuwa ekikopo nga tonakikola amongo bina abadde akola bibadde ki nogenda e Roma ate e Roma kati yaba bimubalira kugira omanyi we yagenda n'afumbira magogo musiraamu ekitegeera naye nga ate ayagala okusigaza constituency ya gundi y'abakatoliki kati ngaayagala aloweese bannayuganda n'abafaatha bonna ne babishop nti she's a personal friend of the Pope. Ambitious. Era kati abo bonna buli lwabadde agendayo billions nga zigwa mu babroka amutwale ba papa bemanyi papa yabamuyise ati mubimbo okulowooza mubimino okulowooza so ezo zonna ziba ambitions omukulu wa sirisa alaba kati goli webukedde abantu be Kampala obagaza bakatuliki be Kampala obagaza ewa makerezi yagalugwa tekanya
yamuyita n'ewaka ng'aggulawo olubiri lwe n'ayita pulezidenti kyekyamusuulira ddala ate ekyo eyo yakola nsobi ng'ataddeko n'ekigundi tumanyi bulooka emu agitumye Museveni ddala muhoozi kaguta kulaga busiimu mbu pulezidenti ndikujjukira President Museveni kye yasookerako okubeera ng'ayingidde mu bukulembeze kwata kifaananyi kye kikozesa ku ssente okumuwumbamu ebiwumbe tabyagala okumuyimbira ennyimba ezimuwaana nze mbuulira nti Museveni yakyalako ewamwe ku ssomero baali yakyaddeyo olyako abaana bayimba ennyimba ezimuwaana ayo ne mwayimbanga mu nsiko ambaleewo byagundi byabayekera bya Bible pulezidenti agala luwaanirizo luno mbuulira nti abaana bamuyimbirako oluyimba olumuwaana ng'omuntu tabyagala byakatandika n'akabira bakati ensonga yoweeri ako kalulu Bible ezo zonna Bible za bululu kikofiira sebo njagala tiibu abulwa naye mbwe abaana buno betwesibanga nosiba empale n'oginyweza nnyo n'olyokozi n'amazina agakumala bote nga tuyimbira obote nze nayimbirako obote ngaze ku ssomero lyammwe nembatale yali tazze ku ssomero lyennyini yali azze ku kyuma kugulawo ekyuma kyemmwanyi ekaliisizaawo neŋŋinza mu kwaya yaigulu tetumuyimbira ennyimba zonna eziyimbibwa amasomero gonna ziwaana mu kulembeza omwana bakula kimuteekamu nti pulezidenti mulungi kakati oyo ono gundi ani anitamo Museveni yakibagaana kati yo teyasanyuka nga bamubbuddemu awo omutwe gwa gundi tegwakimulaga talina byasanyuka n'okuteeka ekiwumbe ky'embuya ekyo kyanjawulo it is not a public thing kyamagye kyabwe kiri munda kwaye yakimanya ntino nti abantu bwe batandika okukukyawa yamanya nti ajja kulwawo bantu batandika okukukyawa bagenda ku monuments ezo ne batandika okugikuba on camera ngerabyeko mu nsi endala abaali babiteekayo enywanyi abakubayo ne bwobanga okyali mugumu mu bukulembeze naye ne batandika okuba gundi so monument ezo zitwala kyamaanyi oziprotectinga kubanga tebazikuba weziri tegeerekera kati ate musajja waffe Haji Hashim Magogo kino kimulekawa ku bigenda mu maaso byonna Magogo mubbi ndogo kigambo okireesenga bwe kiri mubbi kozi mukwano gwamu sibalina mwe mwaliyo ku kasaawe kawali baatuyita okugenda mu promotinga Uganda Cranes tubeerenga baatuwanga zi tiketi era twagenda VIP n'akasente nabalaba baatuwa kagiigi ako era abantu bagenda ku kisaawe twa influence nabalaba era kyobola abantu nno nti 256 Shalom 256 ate kirungi kikyo n'amawulire ali mu gasoma okyaliwo nnyo okyaliwo nnyo ate okyakula kyanoyo kikyali kyamaanyi ebintu byabikola professionally ekyegeera mwaliyo nabalaba naye sirowooza nti okuba lwe mwavaayo wali okubidde ku Magogo nti waayo abaana baagala genda ku ssomero sina the number wadde ya assistant wagenda kukola n'ovaayo kola n'envaayo abo be bayita bannamawulire kati ngambe Magogo mubbi tolina munakwesika si yakuweerera aba and it is my own opinion so Magogo mubbi era bajja mukola ki yabaddeyo n'ekugundi we babadde basaakinga egindi ne basazeeko amaka naye nga Magogo mubbi eyakakasibwa bulewo oyo mugalala akubuulira aliko omusango gwamusalirwa simanyi waliwo n'emipiira gy'atala bayabba tiketi z'abaana ebyo mbijjukira sikandezi ezo ez'aba Road Cup ate yajulira nti bakimugyeko ebubbi bwakula bukuzi okuvaawo bwakula bukuzi osanga negundi Nanita Amongo yamutajetinga because of that nanga mune yasobola okukola ekintu bwe kito
nasigala ng'akyali president w'amaanyi for president oyo yeetaaga okukozesa. So gundi alina omukono munene nnyo mu mupiira gw'e Uganda. Mufufa antamo mufufa ne byonna kati gundi ojja kulaba nti bye bagenda omuvunaana bya AFCON sente za magogo bye bagenda omunyigiramu n'oyo minisita we gundi Ogwanga nyetali safe tebali safe babeerako n'ebintu bingi ebyokukwatirako naye tukwatira ku ekyo kati ngamu baadde baagala mu amutwistinga naye bamugje mu race ne bamugamba kiki tumumanyiko ennyo nti mubbi bwe bayise nga tugende mu mujju weewo tufuuze situsobola kuwulwayo bujulizi era indeed babufunye seze bamusanze nazo. Shalom wanji singa gavumenti ejjeewo nesanga emmundu 5 mu nnyumba yo ne banoonya cash gw'olinamu emitwalo 3 egya Uganda bajja kutwala n'emmundu bajja zikola zitwala bayinza n'okuwa bondi oba bbeeyi nebatuukamu ne bakuleka n'otambula ne bakunoonyerezaako naye singa bakusanga ne biliyoni 10 mu nyumba yange. Emmundu teri mmundu yali ekyusizaako gavumenti ziba ssente abantu tebakimanyi ssente kyabulabe nnyo and in different denominations oyagala kukola oba kyovala bano abakuba sipiika baatidde bugagga bwe kulevo kwabadde obugagga obwo babadde bamujjonkera omugagga alina akasente ke nga batidde ayinza okuyingira mu kintu n'akinywereza ddala kakati ekintu tebayingira kiyingira abakirimu bakirwanira emyaka egyo 5 tebayingira kiyingire so olina okubeera nga oli mwetegefu kati omupiira kyekimu ku bintu ebiso sensitive mu byobufuzi byensi yonna football abantu bintu bingi byebabuusa amaaso so nagwo wano yaguyingiramu agulina bwati era okugusigaza ne bakola constitution ne bakyusa constitution ya FUPA nga abantu abaqualifying okwesimbawo okuba president basigala 2 mu Uganda yonna Lawrence Mulindwa ne Magogo Moses ne Magogo Mugezi kibwe kirigabo yakyusa constitution nga abakiza wako okwesimba ku mupiira gwa Uganda Magogo kuba president ne Dr. Lawrence Mulindwa nejjukira Mulindwa ali busy taswa kubiddamu ebyo yabimala nga automatically qualifies Magogo. She started to invest in that bond. Eyo interest y'okuyingira mu mupiira nayo ambition. Nayo ambition. So abadde talina wakola ki wawonera. Tuyinza omulabako nga amututteko ku meere eruzira agomateeka. Shene fulmaddi leya leero ate erwawo leero lwakubiri lukuna ajja kuba ku poliisi yabadde alina kubeerayo leero ndoogwa akantu kawagedde okayigize mangu ku lwokuna tugala kulaba mukyala ntamu ku poliisi yabadde wakubeerayo leero naye kati President Museveni omugwa gusika na mutabani we for him is satisfied politically mukazi yavudde mu race Museveni alyokke nakyo yali badde tagenda mu maaso namupasuwinga ono n'alonkinga ki operation maliza mafidisi omutabani yakirimu ennyo ate yamukola ki yagula ne milioni 10 nduugu omutabani ali near the people nti yalazeeko kati kankuli motoka zawadde batwala enaggulu baki babadde baziyisa mu motoka mu kibuga wakati by the way baziyisiza mu bantu awo tuziraba nala abantu bakubye endulu nga bajja emmotoka ezo ne muhozi sa strategic move a calculated one testing up ne raw feedback yaddala okuva mu bantu nga si abapalapala n'abamuwaana ezo motoka zawadde bazisobola okuyita northern gundi bajja ne bayita northern bypass express northern bypass ne bajja ne bayita wano wat ne bambuka wali enaggu nozibika nga bazibise nga nozibika bazibise naye tebazibise mu kibuga wakati tulabeko alabika ajja kukola ne mumulaga nti mwana waffe aw'okuteki era kati yatuwambye emitima
ntegereka kati awo kiri nti agamba tadda mabega kino genda maaso kati kiri erimwe bannayuganda Shalom okutandikawo olugezigezi n'olusiddiiki mu lwaki bakwata Amongo ate nga negundi yakola wera mbadde selective justice anti bwe mulowooza abalanga tebalina buli kaseera bwe tunakola nga bwekityo muganda wange eno yayogiraba nagikola mu phases okusobola ogifuula ekibira kyolaba kati it was in phases kakati mwe ababadde bakaaba Anita Amongo lifestyle gyabadde gundi lavish lifestyle nga mukaaba nti akozesa sente zamuwaki wa musolo kati petulinda ekintu kimu n'abanyiiza awalala bw'abanyiiza awalala nemwekwasa corruption nemumunyiga kati petulina kuba ndungu nje awo mukutte okitegere ekabyotandika bagamba si yeyeka nga bagamba after all si kyetwali tumunoonyeza tukireke ekyo bannayuganda nafu bwaffe you cannot say mbunombo olwokuba negundi waliyo enguzi kabyogamba oba nkyogedde wano nina gwenga okigamba President Museveni n'agamba olunaku lumu agamba wadde essaawa 48 buli mubbi amanyi ntino nti muyinako 5 mwadde essaawa 48 akuluma eggwanga nga si mu bunaanya enkya ojja kgenda okutuuka mu ofiisi ya gundi ya PS nga mulimu sweeper cleaner nga bavuddeyo dda nga yalongoseza entebe ya mukama we naye nga mukama we taliwo n'agyetuuliramu n'akiringa so abantu abasinga obungi babbi kati gwogenda bavumbagatira omulundi gumu kyolina okukola state precedence abaana balabireko tujja kukuswaza nti bwe tubanga tunyize Amongo netumuggusa gwani netufuna omukisa nga bannayuganda nti si byakumunyiga nga bebanyiga Kayihura biri byali byabwe bya crime kino kikwatagana naki nsimbi ya muwa musolo wetuli wetwagala kati bwe tunaakumala tulyoke tugende mu auditor general tulyoke tugambe ye bannaye tubuulire byabakama bulijjo mukozesa otya buli byabakama mwali kuliko bajajezi 5 speaker badde bakozesa directly nibyabakama kino nga kinene ate directly kati oyagala babayolo omulundi guno byabakama yalabanga bali si batuuze bebukedeya omukyala n'abeera n'opposed so sebo ne ba professor baba basiru wala in the twist of events in the twist of events tulabye the rise of Kabanda Daudi in the twist of events nebigenda maaso tulaba Kabanda ayimuka afuuse powerful w'amaanyi nnyo nitubuuza kati yasinga amaanyi mu Uganda buli ayagala okuba safe anabbanga ali ku side ya Kabanda ate amaanyi gatero yabadde mukono wa both kati kuba muhozi w'amaanyi amuwaako yes spokesperson kati ate ani gondi gapwe mbuuza kyajja kiti Nupi yakireka kikalu Bobi Wine yaleka kikalu ali mu kuyiiya kati uno MK n'abeera ng'akiyingiramu abantu bali balowooza mbu MK alina kubeera tufomo kumbe yali ayagala kufaanana nga mmwe bye mwagala byakola tugamba naye akawunti yagiwaninga wagira ebyobusiru namugamba ekyana ekisiru Bobi Wine wa posting ekintu kyekimu nga mukuba mu ngalo mbiye kati yimugwanidde mbuye muwozi wa posting amutendwanidde mwana w'omukulu that blackmail yagigaana muwozi yagaana blackmail eyo alinga kasuku tayagala omugamba mama bo nga nawe gamba nawe mulye so the gap was created by what? By the Bobi Wine okuva mu Uganda kwa no nabawo vacuum kani wabeerawo vacuum eyo bannayuganda mwagala nnyo entalo
kyobola nti oyo gundi gwogambye Daudi Kabanda wekitiibwa Kabanda okutiitimuka kuyisidde mu ntalo yene Kasumba nakwata n'ata Kasumba nakwata Moses Domo namuta kati alina ennammere nibyo balwanira ennammere tewali abimanyi bwana mmere kyali amuvunaana ku withdrawing royalty from Amongo wetuogerera kati wanaita nnaku musanvu n'ennammere yakyuse sawa busawa kati bali wamu naye era bakyalwana kati bannayuganda we baagala nnyo entertainment yaabwe kati oli naakola gundi ezo gundi nezimufuula w'amaanyi nti ezo ez'obutume apostle yaleeta amawulire amalungi n'amabi n'afuuka apostle bannayuganda bwe batyo kati tomanya negundi nakugamba Jeno Muhoozi nti has my ear ayina okutu kwange ekigamba Bagasumba yakoze kya Katonda kasita musabanga muyita muye ye musaba mbewulira kati yakoze nagende mukono nabaga mwenna muyimirire nga nsoma ebbaluwa ya obubaka tewali atuula jukira cabinet tebannagikola tebannagisoma n'okuyimirira bayinza okusuula ebbali ebyabufuzi Uganda bannaye okitegeera era kyemanyi yabadde nga ye Muhoozi ali wani ng'asekalaga birare bino abatakubye engalo aye against it akati ebyo bibalimu politics gwolaba mu piraawo kati mu Piero yo wetegereze talina njawulo n'oli obwabannu era bali beekuba olutalo lw'abantu Mpuuga ne Bobby nga lwatunyumira. They were busy. Is Mpuuga safe? We are busy. You know this fracas? No, you cannot. Owekitiibwa waffe anti sente bazikozesa bubi bebajja naye kati kyenjagala omanyi bwana Shalom si buli muntu gwe banayita ku poliisi nti mukyamu kunoonyereza n'abajulizi bajja bayita kati mwe mugenda ne muwaayo ne babajjako statement zammwe ofuna otya ebitaano bijja bitya bo ne bagamba okusinziira ku statement ya Kaweesi bwe tumusigaza nga suspect Standard ajja tutolokako keka tumuleke tumufuule witness against Standard. Kati waliwo abantu bajja okuyita nga netahebwa mwali batuuke egindi ekibuli babasunsulemu bagere bano bagenda kubeera state witnesses byawulira ku Nyanzi bemanyi tahebwa ekintu kyawedde dda kati tukuba tulina okukola kapate deputy speaker gundi ya Muhoozi yabyafaayo egenda kuba yabyafaayo oyinza okulabako deputy speaker amamujja mu office neeroza Muhoozi omutegeera oyosa nga Anita Amonga akyali w'amaanyi nga bino byonna tebinnaba byayazaako office ye Dene Muhoozi ng'anoonyayo ki bujulizi nejjukira mafia akyasookerako okugula gabamawulire wamma tebyafuluma tebisobola fuluma Muhoozi teyatyamuko n'agamba ate bifulumye mu mawulire kyalonyo si w'amaanyi ate Muhoozi olwaza akolera mu mawulire Muhoozi kyayagala obatera mu mawulire abiteeka ku Twitter awo ate bibeera controversial ebintu ebiri official byakola tabitimba nga tuwunzika Kalangwa okufa kwe mixed reactions people die let him go ndogo bannange nze ndi muntu w'abantu nze nange ninga gwe asubire wakopa nze mube wakopa rigimu ya we work for the court of public opinion egambye eki abantu bafudde nga ye bagenze kati mwenye kati mumanyi nnyo okumanyira abantu ne mukozesa obuyinza bwammwe ne mukozesa emmundu zammwe ne mukozesa ssente zammwe omuntu ajja genda ekaragwe mugwe basatu ofeewo omu
nakyewuunyiza era abala tebafudde yeyafuddewo. So Kalangwa, may he rest in pieces. In peace. He says. PIE. Tetugasukano tubadde ne bangambe tiyabe tentesi. Yabadde bagezezaako n'omutaasa. Naye ne kigaana Mukama. Anti bino sibyabadde byagundi tebiri medical. Lumbe Luganda. Science. Nalabye science nga Muganda. Baba no bonna abalala babiri. Science era naye muwala we nga akutakatambi bibino mwamuse mutibitwale mujeno mbitwale nyabula ne mugamba gojja kabya kajanja kyawedde. Tekyali kyakuza. Nawe nyini family ekimanyi nti bamuse busi. Ana omwana abalijjewa bannaye yali leese. Kumpi ni waffe. Osala kwa kibuti noyingire mutukula n'ogenda. Ne bali kuwa. Ateli ba cheap yotala baga. Senga lyali likola senga abantu ngakolimidde president. Gwe kan kubuli ebintu ebyo bigoberera nsonga. Kati gwe okolimira waki. Shalom. Tonna mala myaka 5 mu mawulire. Abagamazemu emyaka 10 wasinga. Ano bagende bakuloge. Edogo ligoberera nsonga. Ira bajja kusindikira bikomaawo ku mulyango bitomere biddeyo. Teyatalina musango ono. Katwerekereza endugu agenda ate ku mirimu emirala tujja mweyongera kati katandika kati otugambye olwokuna olwondo linze bannanga. Ndugu nja kubira akasimu. Ajja kugendayo. Nja kubira akasimu ngagenda. Neyera jajjamba nti buli jajjagala. Twaje? Neyera jajjagala buli jajjamba leeruzira. Alise ku mama afanite. Omukazi asaaga. Asinga bagundi bazambala ba muhwezi. Muhwezi omumanyi. Jime muhwezi. Nasomera kusomero lye. Yambala yero. Abajega bagenda gamba muteyasulangayo. Ebyo byammwe naye yajambala ntumulaba ne mu kifaananyi. Police obea bankrolling ango campaigns za President Museveni. Yajambala. Najifiiramu. Yajambala ko najifiiramu. Munamoliye muno kulisobolo mulizaako. Udde bwa abantu batayi nabo nyinyi tamanyi etise kubeba gabi. Let me tell you, sijuza bwongo bwange na bintu bitagasa. Chris. NTV mwakoze kyamanyi okuba speaker waffe. Bebavaako obuzibu abantu abo. Babuula abo. Akuba speaker waffe. Obure abiyo nanze njagala bibere ebyo okulabirako. Eri kubaliddawo. Abaliwo. Era kyobola njagala nnyo okubyogerako n'okubiwandiika. Badde siri active. Nino kuzino mpandiika. Ekiro nabudde ku laptop sawa mukaaga. Bwe ebintu ebyetaaga bibeere ku record. To be documented. Bibeere ku record. Kubanga social media ejabira biro. Njagala bibeereko. Tetugenda sukana ko olwaleero tujja kweyongeza ndugu yatuwa ka appointment akalala kubini n'ebirala ebitambula tuli mu kumyombere bulungi mwera.